teriwo tekirina so abantu bano nange akatambi nakalaba social media nga katambula abantu bano abeeyita abakyotala either Baganda Basoga Batoro Banyankole Bagisu bano abantu baffe okujjako waliwo abajja ku office ne balemererwa okuwa explanation kubanga abantu bano kiba kitegeeza either taata we oba maama we muna Uganda then parent omulala si muna Uganda katugeze taata muna Uganda maama muzungu oyo mwana gwe bazaala ono gwe bayita omukyotala naye nga abakyotala tetulinawo tribe oba kirani gye tuyita abakyotala bano bana Uganda naye abasinga obungi bwe bajja ndowooza bambi baba tebalina ebibakwatako byebyogerako ebituufu ne bakubuuza origin ya taata nga tokola ki tokyo explaininga origin ya maama nga tojo explaininga kubanga katugeze ndi taata muzungu katuleka taata ne tudda ku side yaki ya maama muna Uganda naye ebiseera ebisinga osanga maama naye yafa ate ng'omwana ono talina details zino ezaki eza maama zalina okuwaayo mu immigration office naye ebiseera ebisinga tubadde tubayamba ennaku ezo nabaddeko n'abalala babadde 6 twase tolinze mata yaabwe ekintu kiri mu just explanations sinti bakyotala bakintu tulinaako tribe eyo bano bantu baffe bawano bana Uganda ate nga bwomanyi olaba boogera bulungi olulimi lwawano naye just kuwa explanation okunyonyola taata oba maama gyava oba abasinga obungi bazadde baabwe bafa so ne beesanga nga okuwaayo details ezo zibakalubiriza naye abasinga obungi tugenze tukola ki tugenze tubayamba mu mbeera eyo so kyenjagala bakole going forward is just baje nga balina details ezo ezibakwatako just kyokka si nti tulaba bulabo omuntu engeri gyafaananamu ne tumugamba nti ono categorizing nti ono si muna Uganda oba ono muna Uganda kyokola jangu n'ebintu byo bulungi taata bw'aba si muna Uganda jangu n'ebintu bya maama omuna Uganda maama kasita abanga muna Uganda ne taata bw'aba mu Italy oba bitukwatako ffe twagala kati tusinziira ku side ya maama era n'ekirala kyenjagala okubategeeza nti wabaddewo ka message kenalabye ku social media nga abakyala bacomplaininga nti bagenda ku passport office ne bafuna obuzibu kubanga tebafunye ebbaluwa ya taata okufunira omwana passport kasita omuzaadde abeerawo wadogu kasa kubeera nga gwozaala omwana tikyetaagisa ate taata tukuwa passport kasita omuzaadde abeerawo either maama oba taata kasajja n'omwana ne tumanya nti taata ono yazaala omwana ono tujja kumukolera passport ne maama kasajja n'omwana n'akakasa nti omwana ono ye yamuzaala ate amulinako obuvunaanyizibwa tewali ekigaana immigration office okuprocessinga passport y'omwana oyo kubanga etteeka ligamba nti omunayuganda yoyo either parents bombi nga bannayuganda oba parent omu munayuganda n'omulala ne bw'aba si munayuganda obeera muki obeera munayuganda kasita parent abeerawo omu wati either mwombi bannayuganda oba omu ku abo ababiri ne bw'oba bakuzaalidde Bulaaya kasita bakuzaadde nga bannayuganda obeera munayuganda n'olwekyo okola fayinga kukola ki okufuna passport ekintu ky'abaana requirements ntono abaana tebanaba kufuna national IDs naye abaana kati balina kyetuyita learner identification number abaana abasoma naye waliwo obwana buno obwakazaalibwa butanaba kugenda ku ssomero and therefore tebulina learner identification number naye nga ye right yaabwe kufuna ki passport oleeta birth certificate yaabwe oleeta birth certificate
ne tutunula ku birth certificate ya NIRA omwana oyo bambi ne tumukolera passport ne bwaba yakazaliwa sawa 2 eziyise kasoba nga omufunidde birth certificate tumukolera passport teri mwana kati gwe bateeka ku passport ya muzadde we ekyo kyako mu myaka egyo gyedda kati buli omu n'omwana ne bwaba yakazaliwa nga oyagala kugenda naye bweru olina okumuprocessingira passport eyiye so passport eyiye tugiprocessinga nga olina birth certificate bw'oba tolina birth certificate kasita nga omwana ono asoma aba alina learner identification number eyo lin eyo NIRA yegigaba kasoba olina ebyo bambi tetukalubiriza ku bintu bya passport mukimanyi ku passport office kati yafuuka officers bafuuka bamukwano gyamwe ogenda baseka bamwenya buli kimu kitambula bukwako wobo osabye passport ya express enaku biri passport yo ng'ogirina mu ngalo wobo osabye passport ya standard etali ya express enaku 10 zokka tewayitawo enaku 10 ng'olaba message ejja ku simu yo kyova olaba nti enaku zino tetukyalinawo ne lines awo ku ministry ziri awo nti abantu bakamalidde wali baagala passport basuzeewo biki ebyo ebintu byagwawo bambi so ebintu going forward ozadde omwana taata w'omwana taliiwo amuleete leeta n'ebiwandiiko ebyo tujja kukola ki kumuwa passport abakyotala abiyita abakyotala nze mbayita bannayuganda bano abagwa mu kategori eno temutya bw'oba ozze n'ofuna ene challenge jangu tunoonye ffe weetuli tujja kubanga tukukwata mpola tukubuuza mpola kimu 2 ate ogenda okukakanyanga passport yo tugikuwadde so n'olwekyo tetulinaako buzibu ku passport office so saagala mutwala ekintu tetulinawo tribe oba clan gye tuyita bakyotala teriiwo tulina bannayuganda abalina various backgrounds mwebale nnyo mwebale ddala